jako akawuwo. District Land Board yamaze okutwalako amasente zaffe emiliyoni ezitaka wansi wa 8 nga tukubye ebyapa. Omubaka wa Mukono South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Fred Kayondo asiibye atalaga eggombolola y'Empuge okwebuuza ku bantu bano ku bigambibwa nti omuyimbi ow'erinnya mu Amerika enzaalwa ya Senegal Akon nga bwe yaweebwa ettaka eriweza ddala square mile okuzimbako ekibuga kye bayita Akon City okusinziira ku batuuze abawangaalirayo. Oluba lutalo baba tulangirideko kuze nze omuntu azanyira ku ttaka ng'ageze n'okujja mu kulembeze ng'ettaka eryaffe twalirina ekyo tubatwetako obwo bunaku bwe bubasumbwa Akon gwe bagamba gwe bawa ettaka wano mumbulire mufenafena abatudde wano yani agenda kugenda mu Amerika oba Senegal azimbeyo. Kigambibwa nti omuyimbi Akon ng'ayita mu bukulembeze bwa kuno yafuna ettaka lino ku byalo okuli Kiziru, Burebi, Lwajje ko n'ebirala. Abeerosi tebali naffe erosi yerulagwe n'emivo kyogera bananzita nga banzira onabero bye byange batutte tufe babeereyo simanyi babaleeta ekyapa simanyi bakigabira simanyi oba mu China oba mu America oba mu Senegal fenaffe bwetyo bwe tutuwulira kuba twaliyo. Oluvannyuma lw'okuwulira okwemulugunya kw'abantu abawangaalira eno omubaka Kayondo abinnyise mu nsuwa okugenda okwebuuza ku bantu ku nsonga z'okuzimba ekibuga mu kitundu kyabwe. Ndi mutuuze wa kuno kwenzaalibwa era kwenkadidde nga bwe munda abantu nula omutwe kitanga nsaalidde kuno kwenkulidde kwenkayididde era obutuuze bwaffe bwobwo olusozi olwo lwe mulaba olunene lwe muwulira mbaze olw'ab'envubu bwe butuuze bwaffe naye oba kiki ekigenda mu maaso tetukima tuli balirwana ba Bobo Ashes emabega w'olusozi olwo naye ng'ate yasookako akataka ako kebeera yali aleetisimu kubeera awantu wemmanyidde embeera awo wenkaddiidde wenzadde abaana bakadde bange babawummulidde bonna balina. Kayondo bw'abadde Kiziru abatuuze beeno bamutottoledde nga be bafuna olugambo nti boolekedde okusengulwa ekintu ekibasuza ng'emitima gibeewanise wabula nga baweze nga bwe batali beetegefu kusenguka kubanga tebalina wakulaga. Bukoniko simanya okonere naye nze nzaalibwa emabega w'olusozi olwo kulinaana Bobo Asozi we yabeeranga era amaka ga kitange we gaali naye lwakuba bambi gaakaddiwa ne gagwa naye kaakati abafu bonna ne kitange beebasaawo emabega w'olusozi olwo. bye tuwulira nti batugoba ku ttaka tibaagala kutusengula baleeta ekibuga naye mbuuzi omuyimbi gwe bagamba nti aleeta enkulaakulanya eno era nga mu Senegal lwaki tasoose kulaakulanya waabwe. Abamu ku bano balagidde gavumenti okutwala ekibuga ewalala kubanga b'enkulaakulana gye bagamba tebagyetaaga era nti teri nkulaakulana esinga kyalo kubanga buli kyakulya bakifunangayo bakyetaaga. Omubaka Honorable agenda kujja atunnyonnyole square mile etwalawa. Bagenda ne batugamba nti ffe abantu ffe gavumenti naye ekyalo kino ne we baagala okuwaayiko nze kyeyamaanyi atwalawo naye ddala n'otategeeza na ku muntu ssentebe ero si wanu wadde RDC embaka wa pulezidenti naye nga wabeerawo wano obuzibu akubira essimu nakoa ssentebe kiri kiti eyo bagende bagizimbe mu bitundu by'ebunyolo eyo eriyo ebitundu nga kyamaiso kyangamwoyo kijunjuwa eyo ewala. Kyokka ku ludda olulala abamu ku batuuze e Bulebi bategeeza nga gavumenti bwe yalemwa okubakulaakulanya nga kati bwe batyo bategeezezza nga bwe baaniriza ekibuga basobole okufuna ku masannyalaze amalwaliro ko n'enguudo ennungi. Olawuliza nti wano mugenda kuvaawo gavumenti yagabawo. Kati kiki kye mwagala okubakolera obudde buno? Ffe twagala kubeera wano ate tulina ekyokutukolera. Ffe wano we tumanyi we tuzaaliddwe era we tukulidde. Ne bajjajjaffe we twabaziika maalo mwegali. Bakitaffe bonna twabaziika mu maalo mwegali. Enkulaakulana tetugigaana naye weenejja twegenda kutulekawa. Bano era bategeeza nga olw'ekyetaagisa okusooka okuponta ettaka lino olwo nno bamanye waawatuufu ettaka lyoyita kubanga olusozi lunene ddala. Tugenda kufuna amasannyalaze fune enguudo ennungi kale nze nsaba ekibuga kijje. Wakati ekyo ekifo ebyennono bingi ebiriko n'ebyobuwangwa so kati tebisobola kukeera nkya
ne tuva buvi so kale mu nsonga eyo tuba ndowooza kuba kula gavumenti. Omubaka Kayondo bw'atuuse okwogerako ne bano abategeezezza nga bw'awulidde ebirowoozo by'abaagala ekibuga n'aba batakyetaaga wabula nti wakwongera okugoberera ensonga eno kyokka si wakukkiriza singa enkulaakulana enaabeera teganyula batuuze be. Nga be bayita ba stakeholders ne twebuuzibwako ne tulaba engeri gye tugenda otukosaamu n'okukosebwa bwe tugenda okweŋŋanga so si kutuula mu ofiisi eri n'ogamba nti wenna tunudde wano n'endaba ettaka kati gwe genda otwala ebyo nedda. Oba ntegerekeka bulungi. Ono era abasabye okwewala bannabyabufuzi abakyamuukiriza olw'ebyobufuzi ne babakweka amazima era n'awera okubalwanirira awatali nsonga yonna. Ebyo nze nno Kayondo bwe muba mwannonda kwekkiriranya bano be mwalonda simanyi va wakatikkiro temundaba mpunya mafuta ganyonyi siri kwabo. Saagala bakyamuukiriza bye byannemesa okujja mu lukiiko ŋŋende nzije mbabuulira ekituufu kubanga weewaayo olonda akalulu olonda omuntu ow'omuzinzi alina omugongo. Mu kwogerako ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Judith Nabakoba ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'ettaka eryogerwako bwe litaliiko bantu. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Naye tetumanyi